mission essejjajja waffe ebitundu nkaaga buli ku buli 10 evudde Mengo ana gayambiddwako babyakwerinda nkiddamu ebitundu nkaaga ku buli 10 mission ejjewo jjajjaffe Luomwa evudde Mengo abantu bangi bafiiridde Mengo cardiac arrest nga bawadde obutwa olw'okulemesa ensonga za Museveni n'Abanyarwanda babatudde Mengo Mamula abasajja Mengo kubeerayo ng'alina amanyi simanyi ekibuuka kumbe musajja Munyarwanda mula abantu kujja kusasula abantu ku internet ne bavuma Lumbuye kubanga byenjogera bituufu kati ndowooza basanyufu mbyogera muga Lumbuye mulalu nabagambye ebitundu 9 bitano ku buli 10 bantu bonna abali Mengo bonna Banyarwanda lwakwetuma amanya ga Kiganda eyo yebadde endowooza ya Lumbuye ku kufa kw'omugenzi oba muyite eyabadde Omutaaka w'ekika ky'endiga Daniel Bbosa kansubire nti muli bulungi mwasize bulungi bamikwano era nga kunaku olwaleero olwa Monday Mukama ayongere okuba nkomera mwebale clickinga ku subscribinga na kutapinga ku notification button munnange ejjo tegabadde mawulire malungi mu Buganda ne Uganda okutwaliza abamu nga waliwo abantu ababadde bali ku boda abasajja ababiri bakubye Omutaaka ono amasasi agamujja mu bulamu Bwino ensi era nga Omutaaka ono bambi yabadde ava ku lukiiko olumu gye yabadde ne banne nga olunaku lw'ejjo bambi yawadde speech n'asimba omuti nga yabadde mu good mood bambi musajja wattu ono ne banne bayingira mu motoka gaabwe ag'enjawulo Omutaaka n'ayingira eyiye eyabadde Land Cruiser V8 abalala nabo ne bayingira mu motoka yaabwe era nga bazze bamuviirako emabega we batuuse Ntinda bano abalala bakutte ekkubo lya Northern Bypass ye Omutaaka n'akwata ekkubo eddala eridda ewuwe era bambi yabadde ali kumpi tuuka ewuwe Longojja ne bamukuba amasasi agamujja mu bulamu Bwino ensi naye abantu abalongojja babaddewo awo around ne bakwata bano abasajja ababiri abadde ku booda omu bamukubye ne bamutta omulala bamukubye nnyo naye ye bamutusiza mu ddwaliro bwe bamubakubye tewali kigambo kye babagambye nti oba kino oba kiri oba bano batutumye naye nga mumanyi mob justice abantu badde n'obusungu kubanga bino ebikolwa tubivumirira era bizze nnyo nga bibawo mu Uganda abantu battibwa amasasi ne batafuna justice ndowooza kyovala abano abantu battiddewo bano abavubuka babadde ku boda naye nga Lumbuye mwewuliddeko bambi bino ebigambo si byange ye agamba nti 60% of abantu abali e Mengo mbu Banyarwanda ye Lumbuye wati bwayogedde nga vidiyo emugirabye n'agamba nti era mbu mu Buganda Kingdom oba mu b'e Mengo 60% be babadde mu lukwe luno olw'okuggyawo Omutaaka Daniel Bbosa era nga 40% byabadde bya security oba bano abantu abakola mu bukuumaddembe bwa Uganda oba mu security abantu abeera n'amamundu n'ebintu ebirala naye nga ngenda kuba mbaleetera Bwino omulala ku musango guno naye nga Lumbuye ye bw'atyo bw'ateesezza era ye bw'atyo bw'agamba era Lumbuye n'agenda maaso n'agamba nti mu Mengo oba mu lukiiko lwa Bulange Mengo abataka bangi bazze nga bafa naye nga bangi bafa cardiac arrest ye bambi bw'agamba nti mbu abangi bafa cardiac arrest mbwera ensonga zino zirimu olukujjukujju tezitegeerekeka mbu abamu babeera tebakkiriziŋŋanyizza na biki abakulu bye babeera bateesezza bye bambi bibadde ebigambo bya Lumbuye tebiva mu kamwa kange naye nga kyo kigenda mu maaso Uganda ebintu bikyagaanye bambi security wise abantu baffe batufuddeko mu lukujjukujju kyannaku nnyo Omutaaka ono kutuvaako mu maaso mu ngeri eyo bwetyo bannange mukyala we bambi yalabiddwako nga bamulaga ku mawulire ng'ali mu mbeera mbi bambi yakaabye nnyo era ng'omukyala yenna omulala imagine omusajja okuttibwa mu ngeri bweti bannange abantu bamuse bubi naye nga tusaba Mukama amuwe
ekyomuliro eky'emirembe era ng'Abaganda bwe bagamba Ssaabasajja Kabaka gutusingidde ddala tetwakuumye bulungi katusabe banne Mukama ayongere okuteeramu obwangu abantu ababeera behind such acts babeere brought up to justice emisango tegikomanga wakati naye nga kino ekikolwa kyabadde kya butujju nnyo Uganda yaffe yali ya ddembe musibe bulungi ab'emikwano ngenda kwambaleetera mawulire amalala ku guno